alayhi salam. Sheikh ekibuuzo ekyokuna abuuza nti adhikaari gye tuleeta mu mwezi guno gwa Ramadhan tumaze okusaala era kenyeza taraweehi abangi basoma nnyo nga laaka zuhuri ewedde laasiri ewedde egamba nti astaghfirullah ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Abuuza aziramulwa zitya ayagala mutangazaamu dhikiri eyo gye baleeta si ntuufu. Tugenze tukisomesa abantu nga tubalaga nti dhikiri eyo nabbi teyagiyigiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam era teriiko bujulizi. Ffe mu bitabo tugenze tukinoonyereza nga tulayi nabbi yagiyigiriza atya. Ekyokubiri omuntu okugireeta mu Ramadhan ng'ogireeta ng'ogisomesa abantu oba ogisomera abantu ng'olowooza nti ye sunna mu biseera bya dhikaari nabbi Muhammad ze yateekawo, oba okoze bid'a era oba ozudde mu ddiini. Nkiddamu dhikiri ega nti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwu, eyo yeriko obujulizi Allahumma innaka afuwu. Naye nega nti ashhadu an la ilaha illallah ate Allahumma innaka afuwu eyo emanyikiddwa ng'eyina ekiseera nabbi gye yagiyigirizamu Aisha. Kuba Aisha amugamba nti singa nsangiddwawo Lailatul Qadri njogere ki? Maadha aqulu? Nabbi amugamba nti quuli, gamba Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anni. Nekibeera nga dhikiri eri nzuule era agireeta n'agiteeka nabbi we yateeka dhikaari ezimanyikiddwa ofuna omusango. Lwaki? Oba weefudde nabbi. Nabbi sawa'u kana fi Ramadan au fi ghairi Ramadan, tetulina bujulizi nti waliwo edduwa eri special mu Ramadan. Ffe tumanyi bujulizi bumanyikiddwa nti we yamalanga okusaala mu Ramadan oba wabweru wa Ramadan kati astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam. Yakyogeranga ekigambo ekyo astaghfirullah emirundi esatu ng'azikaaliza essola. Kati gwakireeta okijjewa waliwo bibagenda bapangirirawo mbu nabbi yatugamba yakuutira esimanya ebintu bina n'atwewaza ebintu bimeka bina ne babipangapanga. Bannanga obusiraamu si bwakupanga. Obusiraamu si bwakupanga ng'abantu bakola ki bwe balowooza. Obusiraamu qala Allah qala ar-rasul tubakuwa lukusa bantu kutandika panga ddiini bwe batyo tetwalisigaza ddiini yalibadde nga y'Abakatuliki. Kati kyetuva tugamba abantu nti ekigambo ekiga nti ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah kirungi. Kuba omuzeeyi omu yagamba kati waliwo obuzibu ki? Tawhid ashhadu an la ilaha illallah bulungi, naye muganda waffe oba ozudde oba weeyise nabbi yateekawo ebyo ekiba kitegeeza tebirina makulu. Nabbi yagenda ateekawo nga te Allah atuga nti laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Tulina koppa nabbi. Kati bano bamaseeka bo balowooza mutukoppe bo nabbi tumuveeko. Enkola eyo nkyamu tetusobola gikwata tugoberere nabbi Muhammad khayral hadi huda